Eyavaayo n'ayogera bapasita b'e Uganda abali ebisiyaga bamutemudde n'afiirawo ogenda kuba ng'obifuna mu maaso awo. Pulezidenti w'abayimbi Eddy Kenzo Musuuza munnange oluyimba lw'enguudo lwali lipazo lumutabudde bubi nnyo nnyo nabyo weebiri mu maaso awo. Sheebah Karungi ne Cindy Sanyu bannange nabo ate bakyekoze ku konsati byonna weebiri mu maaso awo. Omukulembeze w'eggwanga naye ate amaze n'ayanukula Joel Ssenyonyi. Mugamba mutya, mwasibye mutya abantu bange? Kansuubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe. Mbasaba video eno mugimpeere like era nensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige ne notification bell olemesebwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabira mwe mwenna abalwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sigenda kulwisa era wammanga nkutandise ne babbuluthiri bannange konsati efunye namungi w'omuntu naye simanyi lwaki abantu bonna babaddeyo abayimbi bakomedian naye mama Sheebah Karungi yasinze okutrending era muyina maaso wano wammanga nga Cindy Sanyu amubongako kati simanyi oba tiimu Birunga agenda kusigala luddawo kuba ye mukyala Kyeswa alaze nti talina buzibu bwonna ku Sheebah Karungi. Kale katusooke tulabe kano akatambi. Munnange mukyala Kyeswa agambye Sheebah Karungi wazze wamma emizira ne gibuna wonna kati simanyi oba mukyala Birungo ye agenda kusigala ludda wakale era ng'abayimbi abaze mwe mubadde ne Rema Namakulaba Ziza Zioni wamma abantu bo bawagidde ddala ate babbuluthiri omanyi munnange agali awamu ge galuma ennyama naye waliwo akatambi akasinze okutrendinga aka Sheebah Karungi. Cindy Sanyu abadde ali ku stage ng'ayimba ate mulowooza Sheebah Karungi ennyimba mboye yina atandika ne yeekolako muyina maaso wano wamma yenna nga yeemeta lipstick kugamba nga takyamwesiiga wabula nga alya mulye. Kale akatambi katukalabe nako tusobole okweyongerayo bannange. Bino byosi byakuggwa bannange entalo zo leka ate abaana omwana Sheebah Karungi ye taggwayo. Cindy Sanyu ali ku stage kyokka ate ye aliena ali bize ali mu kumyumyula mimwa ndowooza munnange byabadde ayimba ye abadde alaba nga bimubuwako ye kadde ku mimwa gye. Kale we tweyongerayo ewa Bruno K ne Jali Waroda munnange Bruno K musajja wattu gaakaaba agaakumba tumanyi bulungi nnyo video abadde yamaze n'agipostinga era wamma ebadde eddukira ku sipiidi ya yiriyiri naye nga tannaba kugipostinga Jali Waroda yagamba nti ye video agenda agiroope ku YouTube nga tumanyi munnange mwana mulokole wa ddiini nnyo alimba tasobola kukola ki kukikola naye munnange ekiro kino musajja wattu Bruno K ataddeyo post n'agamba nti munnange bafaanizi bange mwenna omulokole akikoze amaze n'agenda video yange n'agiroopa. Kale bambi musajja wattu gaakaaba gaakomba jjukira kasita bakuloopa ku YouTube munnange video zo zeesibira ddala sinakindi ne channel yo okwonoonekera ddala. Kale bwe tuli mu sayidi ezeeyo bwe nkongerayo ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi munnange nno olunaku olwaleero alabiseeko bw'atyo omanye emabegako awo waliyo abaavaayo nga bamubanja bulala nnyo nnyo twagala Kabaka waffe biki munnange ate akafaananyi kasiibe kayitingana ku mutimbagano konzowaayi lwaki ate sikaleetera bafaanizi bange munnange ne bakalabako naye ng'ekyamazima ebyaddala Kabaka anyiira kuba maama bagamba entasiima bulwagiwa. Bwe nkongerayo n'abali mu muhabbatiina era nga si mulala maama Fina n'omuhazibandi ayina obupaka munnange ate bwawaddemu mwenna abali mu laavu bannange sinali manyi munnange omukwano gunyumira bano abawala ababeera abato kati nga ffe giri emyaka gye tulimu ti omukwano guba gunyuma naye maama n'abakadde tegubaleka kyekimu. Mwagale abantu ababaagala
laba ekikazi bwe kinyirira laba omusajja naye yeefudde bebi amubalaze oyo agenda mutulaga mukyuse banfiira mukyuse ye ate omwebaseeko webase muno tomumenya banne mwagala babaagala alava enyuma gaata amawulire ag'ennaka agaliwo ye mwana mulenzi Elisha Mukisa ono nno nga yali ali ebisiyaga naye munnange n'amala n'abivaamu era n'atandika n'awa obujulizi naye mu kuwa obujulizi ayina bapasita ab'e Uganda ab'amaanyi nnyo be yamenya amannya gaabwe era nga wenjogerera ssaawa zino munnange afudde naye ng'enfa gy'afuddemu afudde ttemu bamukubye ne bamutemaatema era nga wenjogerera ssaawa zino z'embuyaga ezikaze empewo kale munnange katongera okusaba omukama amusonyiwe byonna ebyamusobako era omwoyo gwe bambi agulamuza ekisa kubanga afudde bambi yamala okwatula kiki kye yali akola naye tetumanyi oba bapasita bano be yayogera amannya be bamutuusizza ate ku gw'okufa kale bwe tweyongerayo ewa Eddie Kenzo ne mwana mulenzi Lily Pazo ekiri ewaabwe kitokotase kisaanikire pulezidenti w'abayimbi Eddie Kenzo yavaayo n'agamba nti ye tasobola kuyimba luyimba nga Lily Pazo olw'enkudi lwe yayimba kati Lily Pazo naye agamba naawe wayimba olwa sumbuusa lwakuba ennaku zino engeri gye wafuna minisita Nyamutoolo alabika yagenza akukyusa obwongo kale akatambi nkayina maaso wano nga beetwala katukalaba ate tusobole okweyongerayo n'omukulembeze w'eggwanga ng'ayanukula omwami Joel Rusiri era nze sinnamunenyaako kuyimba luyimba lwe okitegedde agende mu maaso bw'aba ayinayo n'endala azitula naye nze sisobola yimba luyimba bwe luti agenza ayambalwa gundi kitiibwa kya minisita kyekimutawaanya naye akomewo mba yaayi tetuli bayaaye banne ate tuli baganda nakugamba yayimba eri sumbuusa tugenze nenaamuto babuusa baali balagawa tugenze mu ndongosi mu bbaala batundayo sumbuusa yakatandika biribiribiribiri bamba yoyo Kenzo ayinayo n'akalala nze ndi mutendeke ndi mugumu mu byamapenzi ndi kafulu njagala nkulambuza ensi n'eggulu bw'obeera nange binyuma kali akayimbo kategedde ani atalina ntwale super power waliwo gwe nalozaako ate ye yali abaakinga n'okubaakinga yayambukamu awo ng'amansira ekigambo waliwo gwe nalozaako nga yeewaga eryanyi yeewulira eryanyi ani atalina ntwa bantu kkula Kenzo omumanyi awo yakubira sityaloosi ng'asambagala alinganga ntenvubuka bantu genda nga bakula nakufuna bitiibwa Kenzo yali asinga okuyimba ennyimba ezo omanyi mwagala nnyo Kenzo munamasaka munnange naye yeerabidde ennyimba ezamugaggawaza super power na sumbuusa ezo ennyimba ze era ezo zo bbiri azeesiganga mmundu mmenyi saagala ebyo mu bifuule topic because me am not a joker. I'm a very serious person. My music is serious. Ajje tukole remix y'enkudi avemu olwo olugezigezi bawa minisita Nyamutoolo kubanga ate bwe tunaatuula ku nkudi remix nze ne awo nno we tutuuse bannange omwana Lily Pazo tatya n'aba pulezidenti bannange abaana ennaku zino obutatya bwaki naye nga we tuli naye amulumiriza amugamba wayimba olwa sumbuusa kati wemaze ebyennyimba bibi gwe ebya sumbuusa byali birungi bannange awo nno we tuli mu kusikangana omugwa bwenkongerayo ewabaagala n'ababiri okuli Shasha Ferguson n'omwami Kanale Mugume munnange nyongera okubajjukiza mu mwenna abaasala ekigambo mbu baayawukana abiki munnange ku show y'aba Bruce babadde batudde n'amaaso nno basobole okulagira ddala abantu nti munnange bye mwogera byo tebirina kye bibalya yadde n'akamwera bo bali bumu bwe bati bwannamunigina kale munnange nyongera okutumirako mu mwenna abaasala omugambo ogutokoma kati amala emirundi Junior ate mulowooza tayingidde mu nsonga za Nyamutoolo okumukuba amasasi ne Eddie Kenzo era agambye mbu mu bayimbi b'e Uganda bakyasinze okwetega Eddie Kenzo ekyannamba emukyo akitwalira ddala kale akatambi katukalaba ate nawo tusobole okweyongerayo bannange omwana Sister Junior oba ebigambo ye abijjawa yenna owa sirias obumuliko kale katumulabe wamma ba mikwano tusobole ate kati yaziko katereke bajjako kyala aba bayimbi nga tebategeera bulungi naye onyiridde bambi ne Kenzo naye yagejja my brother Kenzo nkutumiddeko nnyo naye Kenzo weetega
nze wano tewali muyimbi asinga kweteganga Kenzo strategist. Nze kasita nalabanga Kenzo enviri zimuwedde ku mutwe nemmanya alina kyabala. The moment I saw Eddie Kenzo without hair, nategeera ali mu strategy. Kenzo yesalako enviri. Banoonya nnyo abasajja abalina sympathy. Bannange enviri zagenda. Wowe ayagala abakazi bakwagala, have sympathy. Kali oyinza okusanga oyo Minisita Nyamutoro ayagala Kenzo kuba atalina nviiri. No hair. Madubala yuyo Madubala naye namulabye atula bwati mbona alaganika. Madubala ne bona alaganda we ya mulayivu teri Minisita ajja kwagala. Nebye ebibolo bikuliya ng'ensigo za ffene. Madubala weeteze nze mba nkulaba. Madubala strategy yombi. Golaga oti abantu andawe ya mulayivu. Nebye ebibolo bikuliyanga ovacado. Mbone Madubala mbona anoonya Minisita. Kabe Minisita asembayo obukadde mu cabinet. Madubala tajja kwagala. Weeteze genda weebuze ku Kenzo. Gwe Kenzo tewamulabanga nga kati ebintu abikola like a star. Kenzo liye kyali kimuganye kaaba. Bobi Wine olutamu kye Kenzo yakaaba mbu Bobi Wine tamukimye ku kisaawe nvuga bannato abadde ki. Kenzo kasita yakomye ebyokaaba. Gavumenti we yayo yajja. Wano Kenzo mu COVID teyakaaba. Mbu gavumenti eganye omukima. Joli faba ali bamututteyo. Mamaze. Mundekeredde. Nze yaleeta bit Kenzo yakaaba ayogera ebigambo nga bwe yatuleetera awadi. Tukaba muyimbi mu mukime. Omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni finally ate amaze n'ayanukula omwami Joel Ssenyonyi ku nsonga ate abantu be bamenye ennansa n'abadde babeera mu lusaalu kale akatambi kalina maaso wano era nze munzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kye musinga okwagala gwe wenna ayagala Sylvia News Extra. Bye bye banange. I had somebody called is an MP called Ssenyonyi. Enyonyi. Now, Ssenyonyi was saying, when these people went to the swamp, why didn't Nema stop them? But that's a wrong question. Okay, that can be asked. You can ask it. But the bigger question is going in the swamp a small issue which you can ignore and there's no danger to us? Because if it was a small issue that we could ignore, we would ignore it. But what is the consequence of going into the swamp? Desertification. Uganda will become a desert. Can we afford that? Because it affects the rains. 40% of our rain is because of the wetlands. Number two, it affects our ability for irrigation. I have been seeing people commenting, but where was Nema when these people built buildings? Why did they not stop it? But why should Nema be the one to stop these people? Don't you have eyes to see a swamp? You yourself. We don't need Nema. Who doesn't know what a swamp is? Ekshara, if you don't know it, I can tell you in Rinyankori. Tuwali na maso. Watu wanavyonaiziwa. Wajotia Mulutobazi. How did you come in the wetland? And yet you knew it was, because there are signs everywhere of what a wetland is.
So I think my appeal to the people in the wetlands, please, I don't want the Maserikere to be Bakambwe. They should give time, say, please go, and the people go by themselves. And I've seen that some people are willing to go from Nabweru. I saw it on the TV, that some of the people on their own. Because this is a matter of life and death for this part of the world. Rain, water for irrigation, the wetland resources, and